Abatulaba tuli ku HK Media tugezaako okuyita mu nsonga za Pretty Nicole. Nicole ajja mu inbox ya Nisha amugamba nti bapangire Akram olukwe bamuggyeko nudes aziwe ba blogger baziteeke ku mutimbagano. Akram ayawukane ne Hajati Kulthum. Ekyebuuzibwa Dr. Kulthum yakola ki Nicole ekimutuusizza ku ekyo? Kubanga omuntu bw'atuuka kwagala okudestroyingira amaka abanga ayagala okudestroyingira obulamu. So kyetuliko wano olunaku olwaleero yono omwana omuwala gwe yakozesa mukwano gwe tebasinka byebyo kati era oyo Pretty Nicole twaliwo naŋŋamba abasajja kati bakulya ku live kuba ogenda obbalaba bayaayi beddiza ssente kozeeri ate batenaŋŋanaga nedda omusajja yankakasa nti alina ssente nanga gakupa miliyoni emu nasooka ntera katano ku simu nensanyuka neŋŋamba boy kino kirina ssente nenkola buli kimu mwana gwe nankozesa buli kimu kati olwagira nampa balance atano naŋŋamba bayi musajja ali mukulu nnyo neŋŋamba yali mukulu ng'ali awo around 50 atano yagamuwa mu ngalo yagamuteerako ku ssimu zonna musajja mga ssente yazina ku ssimu nasooka muteerako atano amukaka ssente ali serious kati weraba atano mbu naakola byonna bye yakola ng'alinze balance kati mukudde ewaka yayongera balance omulala n'amumuwa nga bamaliriza mukudde ewaka yagenda omusajja ssente azeddiza zonna ng'aziziza ku mobile money yaŋŋamba era mwogenda ku WhatsApp nga mubulookinze naŋŋamba n'ataddamu kugenda bintu byakola ki ebya delivery kati akolera ku ssimu kukola adverts bwe bityo ku ssimu akolerako ate kuba kulambu ku ssimu kuba na namba zaabwe ku TikTok ne bamusaba n'ajja naffe namba ze n'abakula ssente okubasabiriza ku live audio naŋŋamba olaba njagala tukwate nudes oyo omusajja ojagala omwetege tumufunemu nudes zikwate nzisaasaanye oba kyo tugasooka tumuggyemu ssente wagaano zitatu zitumugere tugenda zisaasanya nga tumugjamu ssente so yali ayagalamu blackmailinga leta audience njagala obukakafu maada saagala abantu bagambe nti owaliriza Pretty Nicole omanyi engeri gyenkolaakola nnyo story ya Pretty Nicole baba balowooza otaddewo busitante mbamuwaayiriza njagala kukakasa kubanga bw'aba yagiweereza mu viewers ate wagirecording oti I used my sister's phone ng'abinyumiza kwa muntu wasindika audio one time ne wabagamba era yali ngambulira mugambe otisimanya musindike ng'osikina bi audio webityo bwebityo oh my god bwebityo ngera byagulire audio gwe kale kati kole damo kyesinisise ku kisindikire ekigambe hi baby nga tewanzirira biki bikiwe batyo okyekolezako hi baby biki bweyogeze ate kyekiyimanga kyo kigambe ngenda okusindikira okikale okirage nti okitegeerayo togenda kisindikira kibeerawo ku pressure like kole ziraga nti bituufye n'ennamba yakyo naye oba olina okino okikingirako etubanga tukibipostinga nga tekirina ssente welinda ofuna engeri gyoba okikonamu olage nti nakyo kyali kiri intwe kyokka nekyewuunyisa nze ndi mugundi ndi mu kinaabiro mbadde nkugamba funa engeri gy'omukwatamu omuggyamu message eziraga nti he was seducing you to send him the nudes oba obiwulira nga mba oba obiwulidde nbikodinga ebirala kati gwe soko mumaking sex kati musindikire video nga tomulaga face kuba gamine oba tolaga face ye musindikire video nga tolaga face nga tulaga face yonye ni mukawa amabina singa nyenya mabina nyola ki watu tumulaganye nge mukawa mangu okoleche onyole mukawa kuchoto nyenya mukawa mabina then omala omusindikire omugamba kubire then wakuba wati obaggo omukubiro bayakube wakubira wati oba otandikira okurecordinga watandikira wati gomanyira nti esimu evuga tandikirawo recording kwasinza okugiraho mu face okitegeera mu camera okitegeerayo the major things okufune gundi news zakyalo tuba tujja gaggawalanyisa kumi cha gwemiridde sokolekeko this one wano ng'agamba nti
omusajja musabe simanya akolera ekima hanjo era nekyo kituufu ate ebyo nga bigenda nyuma Nisha nga mwe ku video kongeno weye kuba hanjo Nisha tuba tumuyina mu 10 kanti bagamba mu 5 fe tuba tumuyina mu 10 gwe ngaali ku video kongeno weye kuba hanjo mama Nisha tetusuula chance obugaga bwaffe buli awo kati waba gwe Oh my God, Nicole. Really? Nicole, bino byokola byosazeewo okola omukyala yakuyamba. Baya akavubira bwati. Omusolo guba guyimiridde kati waba guyimiridde. Agera mukina lwonna abenonga wesikina beranga ali. Kaya kachincha onomugeza kunangana tenga ngamba nko plani. Yana nyumidi. Kati nko plani ndazo ngambe gundi chaje wine eribachi. Era nti ya kwesala like elegant dala mbade into each other all. Kati gwe we yakuwa enamba ya Akram. Yakugamba atya? Akram oba Nicole. Nicole yakugamba atya? Yampa namba 2 zonna. Eyebweru jakozesa nga ali South Africa then neno jaine Uganda. Nakugamba atya? Nangamba kweyogera naye nangamba Akram muwadde namba yo. Naye njagala ogende naye gwebeera nga omusindikira simanya video simanya nga wenyiga amabeere simanya Kati wajikuba kwe kyokola wesikina nakateka tuziwansi bongoseka gansikina uyazo omufuka kyokka bambira kiba kikola Bannange omwana Nicole. Oh my God. Nagamba wenaganda agenda kikola n'omwala omulala then I accepted kuba bwala balala bali desperate agenda nakikola naye nze nagamba kanzikirize then after ngene ebinyumize ajati byonna nga webiri nga nina ne evidence kuba swaveri nenga Nicole yangambye bwati nga yakakingamba nayagala byonna ndabe ebitambula everything. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abali ku HK Media mobile kutula mobile ku subscribinga. Ndine girl child wange ono mukwano gwa Pretty Nicole. Tulinako ensonga zetwagala atunyonnyole ku bigenda maaso ebya Hajati Dr. Kulthum n'omwami we engeri gye bakwatagana engeri Pretty Nicole gye yalukamu olukwe bakozese Akram ensobi mbuno bateeke ebifaananyi bya Akram ebyanyuze ku social media. Twagala tutegeere Nicole yakola ki ani Hajati. Nsanyusa okulaba. Nange okusanga munna. Walaikum salaam wa rahmatullahi. Oli musiraamu? Mashallah, ekyo kirungi oyambala na bulungi. Amanya go? Amanya gange njogera gonna. Kyoyagala? Amanya gange nze Nisha. Egwe Nisha. Kati gwe wasisinkana otya Pretty Nicole? Wasisinkana Pretty Nicole ku TikTok. Ku birthday. Ku TikTok mwesisinkana when namumanyira then she came. Kundi inbox. Okay. Yeah. Tuwelaba friends yali birthday. So you commented on her pictures and she came to your inbox? She came to my inbox. Kwa nalaba nga it's her birthday. Najja netwogera. What did you do on her birthday? Ekyamletera okujja gwe gy'oli? I did nothing. Yangamba it's my birthday. Yangamba hi it's my birthday. Kati gwe yakugamba hi nga takumanyi? Yeah, just na commenting happy birthday to you Pretty Nicole. Then naje naye Nicole kimulika yagala nnyo okola emikwano ddala nga walaba ng'olabika bulungi zo zembeera ze. Kuba nzijukira ne Kafuta era yayogera ku Kafuta yagamba ekyabafuula emikwano nti yalaba omuntu alabika obulungi.
if I'm to recall. Kati Pretty Nicole yajja nasaba tubeere ba friends. Then I accepted kuba nalabanga she's cool ate ne scenario yaliwo ebyomukuba nembanga nemusaasira nendabanga kuba nali simanyi nti alina obuzibu bwonna nga ndaba she's so young. Tewafollowinga mboozi. Yeah, kuba kiri mutunyo wa social media. Wagigwamu obugwe kwolwo. Nebyo byomukuba nze nalaba byamukuba byokka. Kati munnange najja Nicole ne twogera, then ku birthday ye I sent her money. Yeah, I swear to God. Yangamba it's my birthday. Kati we namuwa sente ng'ate mbadde simumanyi tamiitinga kwe kusanyuka. She got so excited. Nagamba omuntu nampa sente. Then awo nalabanga tujja baba mikwano mirungi kuba yalabanga I'm so kind. Nembeerawo ne Pretty nga twogera nze ne Pretty Nicole naye tewali mboozi ezimbe eriwo kuba Nicole y'ebintu bye bya basajja. Kati nze nalinga kwanze nina emikwano eginsingako obukulu nga tegina ne gisobola okungatakwe. Nalingawo nga muto naye ng'atandaga she's married. Ova ku kyokugamba nti no mikwano gya Pretty Nicole gisinga basajja ate nga wali waakamulaba. Kale si tuba mikwano gye basajja I don't know about that. Ne basinga okuba nabo ku live abasinga bo basajja era basinga emboozi ze era basajja emboozi nti musajja ono ampaddeyo bweziti byakunyumizanga mu inbox. Musajja ono ampaddeyo bweziti ne ku live era okusinga abeera asaba ssente. Mwatuuka mutya ku mboozi y'abasajja ne Nicole? Twali awo nga nyumiza nti alina bbawe nga nyumiza ne guy gwe yawanudzi byonna kuba ye Nicole ali so open. Yeah. She could tell me everything. So did you guys meet? We've never met. Mwabinyumizangawa ku simu yali yagala twe meeting naye nga simanyi Allah wallahi simanyi naye nga wemba njagala meeting oyo omwana bwabawo ekibaawo nga naye makoze program yanyane audio nga manego buli kadde obeera busy ogamba oli busy naye nga nze simanyi I don't know why naye sinti oba alina kye ali ankoze just byayogera si bya myaka gye ku myaka gyayogera. Gw'omanya alina emyaka emeka yagamba emeka? Yagamba alina 16 kyagenda weza 17 mba gye yawezeza this year. Tanaba kuweza 18. For you, what do you do for a living? Inze I'm working where? Ku Kochi Tower. Kochi Tower? Okola muki? Just like bankozesa yeah namkola nga ine edduka ngenda ne mutulyawo nenkola. Okay, that's amazing. Boutique. Byabakyala busawo webitongoye. So bw'omwava ku TikTok omukwano gwo ne Pretty Nicole ne gujja nga gukula nga mwogera. Mboozi ki ezabanyumiranga ze mwasinga okwogerako? Mbwe ezatunyumira ate zinyuma kuba tezina kye zitugattako. Kuba emboozi enyuma y'emboozi erina kyegattako nti erina kyetaddeko mu nsawo yo. Wategeera nti emboozi terina kyegattako ate n'osigala ng'okyanyumya. Nali nnyumya naye because yali kale yangamba talina mikwano miwala tagyesiga era nga nze gwanyumya naye okunyumiza newajja nga ayagala kwogera kiba omusajja amuwadde ssente bweziti nga jja n'abikugamba. Kati kiki ekisinza okukugjayo okujja okugamba Hajati pulaani ya Pretty Nicole yonna? Anti nze munnange nina abazadde. Yes, please. Ate mu bulamu bwange sobola keera ku makya n'ensabira amaka g'abantu kitegeera. Kati munnange Pretty ku bya Hajati nze Hajati mumanyi bumanya ku mutimbagano. Naye according ku byayogera bulijjo omulaba ndaba mukazi mukakamu ate ndalaba yayamba Nicole. Kati Pretty yajja gyendi twali tunyumya era girl talks. Yajja gyendi n'aŋŋamba nti munnange kuba yalinga kulaba basajja wano. Kati ndowooza yalaba oba sente kyakyazibajjamu bulungi kwe kutwogala akola eddiiru okitegedde kwe kujja n'aŋŋamba ate gyasooka n'okuŋŋamba. Abasajja abajjamu atya ssente? Simanyi agenda n'abalaba n'abajjamu ssente kuba ngamba agenda nako n'alaba omusajja simanyi omusajja n'amugagamba 1M do you recall like mukwano gwange nagira yangamba agenda abasajja yagenda n'alaba omusajja n'amugamba 1M kwe kumuteerako 5
n'avaayo okuva olaba omusajja bukati n'omusajja n'amugamba ngenda kuteerako balance kamukuteereko we yatuukeka nga ssente omusajja akoze reverse azeddiza ng'ate amaze okukola everything kuba ngamba twali tugenda ngenze mulaba nasooka nterako 5 then and they did everything ng'abantu abali mu love abali ye yaŋŋamba yani kuba Nicole kale ng'abasajja mmwe nga mumanyiira ku mitwalo ezo ssente kati yalinga ngamba naye oli musiru oli awo nfuna ssente bikinezo ebintu ebimu sisobola bikola kuba ndi muwala musiraamu era sisobola kuba nze nemala okufuna musajja tuba mu relationship naye ebyo byokwagala ono n'oli bw'ogende bakuwa ssente njagala onyumiza we yakugamba nti bwe bamuwa ssente ate omugayi n'akola reverse n'aziddiza yaŋŋamba mwana gwe kati nze abasajja mbakulira ku live era abasinga bamulaba ku live ng'asabiza ssente neko nze lwaki osabiza ssente ku live weeswaza abeerako ng'azisaba ng'asaba ssente mumpeeyo ssente mujagala lya chipusi wallahi byayogera ku live ya tiktok era bamulaba babiraba okulaba Nicole ng'ali ku live I only saw her nga bayomba ne kafuta byebyo kati era oyo Pretty Nicole twaliwo naŋŋamba nze basajja kati bakulya ku live kuba ogenda obalaba bayaayi beddiza ssente kozeeri ate bate naŋŋanaga nedda omusajja yankakasa nti alina ssente nanga gakupa miliyoni emu nasooka nterako 5 ku simu nensanyuka neŋŋamba boy kino kirina ssente nenkola buli kimu mwana gwe nankozesa buli kimu kati olwagira nampa balance 5 naŋŋamba bayi musajja ali mukulu nnyo neŋŋamba yali mukulu ng'ali awo around 50 5 yagamuwa mu ngalo yagamuteerako ku simu zonna musajja mga ssente yazina ku simu nasooka muteerako 5 amukaka ssente ali serious kati weraba 5 mbu naakola byonna bye yakola ng'alinze balance kati mukudde ewaka yayongera balance omulala n'amumuwa nga bamaliriza mukudde ewaka yagenda omusajja ssente azeddiza zonna ng'aziziza ku mobile money yaŋŋamba era mwogenda ku WhatsApp nga mubulookinze naŋŋamba n'ataddamu kugenda bintu byakola ki ebya delivery kati akolera ku simu kukola adverts bwe bityo ku simu akolerako ate kuba kulambu ku simu kuba na namba zaabwe ku TikTok ne bamusaba n'ajja naffe namba ze n'abakula ssente okubasabiriza ku live bwe bityo kozi one oyaŋŋamba mbu oba by the way mukama musonyi okwogera erinnya lya Gloria Bugi omuyimba naye mukwano gwe nnyo ate yaŋŋamba Gloria Bugi yamufunira omusajja ng'agenda muwa yaŋŋamba miliyoni oba zaali 2 naŋŋamba Gloria Bugi ye kennyini yava erina inboxinga Nicole we yanyumiza n'amugamba banne olina omubiri gwokimanyi gukola ssente kati koye kwe kumuwa ennamba ne boogerako Gloria n'omusajja gakwa miliyoni 2 nga Gloria wagamba Nicole naye bu Nicole teyagenda era oyo baawe n'avuma ya Gloria Bugi oba yali fake account ya Gloria Bugi account ye yennyini ya Gloria fake account naye Gloria yennyini namba ya Gina they talk they are good friends ne Gloria Bugi they are good friends bogalo ne Gloria newe yamuwa 5 n'azimusindikira nga zivana ku namba ebulungi n'eddoboozi kati gwe be wabitegeera otya nga tete mu meeting nga tetwe meeting ako but she's so open Nicole like akunyumiza buli kimu yakufuula bestie we n'anyumya kale Nicole yeesiga omuntu n'akunyumiza bw'ayagala ayagalira ddala that's amazing Gloria Bugi byawe yanyumiza nti Gloria mukwano gwe nandaga n'ennamba yeewo ne Gloria yasaba Gloria oyo omusajja yagamba okumufuniramu miliyoni 2 yamumuwa yaŋŋamba saasobola genda isuma bangi yalaba zi message n'agwa mu ddiiro bawe n'agwa mu ddiiro kati abeera ne guy naye nga akola ne buno obulimu obulala obulimu bwatyo annange kino kikambwe kati bino ebya ajati nali awo nga Nicole yasooka kuŋŋamba wase tukolayo kasita nti nga tulaga mbu tuyombera musajja konze anze mugamba
koze bambi sibisobola ne mugamba ne chats nga sibisobola munnange nze bazadde bange mbashitiwa ndabe mwebye ebintu mbanyonyola atya nti ndi mukunoonya likes ne mugamba ate nze saagala nnyo ebintu byakubeera ku social media nangamba kale kati nali awo white out days ngajja nangamba nina anko wange muyita Akram konze Akram nangamba uno kankuweereza screenshot nampa screenshot nga akuye screenshot ya gundi video ya Akram video nga ali ku TikTok nangamba uyo konze simumanyi bambi kwetu omumanyi konze ye ekyo kirungi bajja nangamba napanga Akram alina ne Ajat konze bane bamanyi nabalako ku muzikiti mubamanyi koye kwe kungamba ine njagala wetege bawa Akram bawa Ajat wa Dr. Cross konze natsindikira audio one time view bulungi njirina audio ngamba olaba njagala tukwate nuzi oyo omusajja ojagala omwetege tumufunemu nuzi zikwate nzisasaanye oba sekyo tugasooka tumuggyemu ssente wagano zitatu zitumugeye tugenda zisaasanya nga tumugjamu ssente so yali ayagala mu blackmailinga leta audio nze njagala obukakafu maaja saagala abantu bagambe nti owaliriza Pretty Nicole simuwayiriza omanyi engeri gyenkolaakola nnyo story ya Pretty Nicole baba balowooza otaddewo busitante mbamuwayiriza njagala kukakasa kubanga bw'aba yagiweereza mu viewers ate wagirecording oti I used my sister's phone ng'abinyumiza ko ye muntu wasindika audio one time ne wabagamba era yali ngambulira mugambe otisimanya musindike ng'osikina bi audio webityo bwebityo oh my god webityo ngera byagulire audio gwe n'ebyokugira ebyokwemoola oti okwemokola byonna yabikuyigiriza ebyakyo byaganye webya byaganye tukole kati ki byaganye nafa disco baganye okuwa ssente tubaswaze kiki tuba tusobola okukola kati eri audio ekikulumbuzabuziddwa audio esoose gy'otugambye ebadde etya yaŋŋamba yasindikira audio naŋŋamba nti simanya njagala kukola ki njagala oyo bakusumu uyo Akram bakusumu njagala nkole ki okwate oyogere naye mukwogera naye wakuba video call tandika okurecordinga mu malembo tandika omugamba mbu yohoni wenyigamba be simanyambu omugambe yeyambule simanyambu nengamba kale nze ebintu ebyo ebisaza sisobola omulinyise imaanyi mbu yeyambule mukwate video nga screen recording njagala kuwuliriza ddoboozi lya Pretty Nicole nkakase ebyakyo byaganye webya byaganye awo nali mugamba byaganye muli kale like audios nga wamuteekako kawoomera nedda just nazeesindikira wano message for myself Pretty Nicole oyino chat ye naye nagamba kanzeesindikira okitegedde simanyi oba ndi online kale hope you find bambinze tukole kati ki njagala tuviire eddala eri waggulu kuba lwe mwatandika okwogerawo we yakugambira weyaŋŋambira let me look for the audio kantunoonya wano ngenda kusindikira kikale okilage nti okitegerayo tugenda kisindikira kibeerawo ku pressure like kola eziraga nti bituufye n'ennamba yakyo nayo ng'olina kyokka nekyewunyisa nze ndi mugundi ndi mu kinaabiro badde nkugamba funa engeri gy'omukwatamu omuggyemu message eziraga nti he was seducing you to send him the nudes oba obiwulira nga mba oba obiwulidde ndikodinga ebirala kale kati kole ddamu kyesinisiseeko kisindikire ekigambe hi baby nga tewanzirira biki bikiwe batyo okyekolezaako hi baby biki bweyogeze ate kyekiyima amaaso okigambe ngenda kusindikira okikale okilage nti okitegerayo tugenda kisindikira kibeerawo ku pressure like kola eziraga nti bituufye n'ennamba yakyo nayo ng'olina okikingirako etubanga tukibipostinga nga tekirina ssente welinda ofuna engeri gyoba okikolamu olage nti nakyo kyali kiri intwe
kyokka nekyewunyisa nze ndi mugundi ndi mukinaabiro badde nkugamba funa engeri gy'omukwatamu omugye mu message eziraga nti he was seducing you to send him the nudes oba obiwulira nga mba oba obiwulidde ndikodinga ebirala kati gwe soko mumaking sex kati musindikire video nga tomulaga face kuba gamine oba tolaga face yo musindikire video nga tolaga face nga tolaga face yo nyeni mukawa amabina singa nyenya mabina nyola ki watu tomulaga nnyo nge mukawa omala okyukirewo mangu okoleki onyole mukawa kusoto nyeni mukawa mabina then omala omusindikire omugamba kubire then wakuba wati oba omukubire oba yakube wakubira wati oba otandikira okurecordinga watandikira wati gomanyira nti esimu evuga tandikirawo recordinga kwasinza okugiraho mu face okitegeera mu camera okitegeerayo no like gifune naye nga teraga face kale goba tosobodde lagayo gikole naye nga tolaga face okitegeera kati wamba mugenze ku video call gwe niwo ogendawo n'omulaga face n'omulaga face yo okitegeera n'omulaga face yo kirungi oba osobola oteeka mu sticker kiba kigenda n'okuwa kisente gufuna video nga tolaga face yo omusindike then olumala wat kolenga wenkugambye tuzifune nenamba kati walanga bwoli wabbiraga nsi you first have to screen record the number then newadako chats zonna bikiri newe entunakram oba nga muli ku video call kuba yekizibu oba n'agamba amagezi ga video call nga wenkiraba kizibu ate kyojjukira tekisobola kwepostinga kitya mukazi waakyo jjukira muli ku video call eraga mwembi kitya mukazi waakyo kati nawe ngaokitiisiza soka ofuna okigemu essente naye the major thing soka ofune gundi neosiza atyawo tuba tujja gaggawalanyisa 10 acacacacaca gweyimiridde sokolekeko this one wano ng'agamba nti omusajja musabe simanya akolera ekima hanjo era nekyo kituufu ate ebyo nga bigenda nyumanisha nga muli ku video kongeno were kuba hanjo cacaca nisha tuba tumuyina mu 10 kanti bagamba 5 ffe tuba tumuyina mu 10 cacacacaca gwe ngaali ku video kongeno were kuba hanjo mama nisha tetusuula chance obugagga bwaffe buli awo kati waba oh my god Nicole really Nicole bino byokola byosazeewo okola omukyala yakuyamba mbulabise bbaawe mujje mu sente abanga yakavalla babiri jjukira aba yakavumira bwewati omusolo guba guyimiridde kati waba guyimiridde agera mukinabiro naabeeno nga wesikinasikinabeera ngaali kale kakinkyona omugezaako nakanata ngongamba ngankuplanini naye nyumidde kati nkuplanini ndayosoka ngambe gundi kyajja mwina eribaki eraga nti yakwesaba like eraga nti ddala mbadde into each other all kati gwe weyakuwa enamba ya Akram yakugamba atya Akram oba Nicole yakugamba atya yampa enamba bbiri zonna eyebweru gyakozesa ngaali South Africa then neno gyalina Uganda nakugamba atya naŋŋamba gweyogera naye naŋŋamba Akram muwadde enamba yo naye njagala ogende naye gwebeera nga omusindikira simanya vidiyo simanya nga wenyiga amabeere simanya biki kale ngaera bwe tubiwuliriza wano kati ddala kituufu enamba yo yali yagiwa anko we I don't know about that gwe kati yegwe wasooka okuweereza okusindika message kuba yaŋŋamba nga tasindika message namwe omusajja ntasinga message koye kati gwe musindiki aleka ali busy era omusajja nemusemusinde nga waŋŋambyeko baŋŋambyeko mbuwalwa agenda okunsindikira message nga bwaŋŋamba naye omusajja nga era alaga tammuka nemuganza omusajja alaga tammuka nemuganza munnange omusajja alaga tammuka ndaba tumwesonyiwe nangamba fukatifubula nti afuna message nga alaga akwana gwe mwegeezeko begi olabe bwakuddamu
ng'omusajja talina byayogera biri awo ng'asirika tuba ngamba ndina South Africa mbu bakufunye omusajja e Uganda ndi busy nasaagala musajja ndiko nanga mugambe njagala era nagamba nikonze ebintu yammwe sibisobola ne mugamba kati aja tiwalaba message zaffe n'enswala ne mugamba like ndaba biswaza buswaza nangamba nedda aja tisha Kulsum audio gira Kulsum mukati wa Kulsum talina kyasobola we wano we yatugambidde nti tasobola kukuba ka audio njagala nkaddizeeyo abantu bakawulira Kulsum tasobola naawe kukuba nga bwatyo bwangamba naye omusajja yetamukalaga tabiriiko neŋŋamba yiyi ng'alagayo tabiriiko wadde niko nampa n'ebugundi bumu Kulsum tasobola kukuba bwakukubira musajja tekikira kyawa musajja gwaba takwinaako nsibate gwaba yefaana kati ani Pretty Nicole kye yali ayagala okukola kugyamu anko we ssente nakukyayisa anko we Dr. Kulsum bakyawagane yakubuulirako obuzibu bwe balina wakati waabwe nti lwaki ayagala baawukane ne Dr. Kulsum kyangamba mpozi Kulsum busimanyi oba mbu yeeyisa bubi ate nalaba vidiyo zaali ati nga ndaba Nicole adde asome nga zendaba Nicole adde asoma era nga zendaba wamubuuza nti yatula P7 yagiyita yakuddamu ki kyangamba yatula senior 4 mbu yamala era nali manyi njogera na muntu ali awo owa senior 4 kati gwe bitegeera otya nti yakoma mu P7 ate teyagiyita nabira ku social media ne bigundi nga bamugira simanya results naye sirika busirika yakugamba nti Ajati yali amufumbiza yali ayagala amufumbiza ngaffe bwetwabitegeera simanya ne maama we yangamba Ajati ne maama we baali bagalamu omusivayo munagala ne gayi gwayagala ate brother we bwe yajja mu kamera ye yennyini yeeyogerera nti no maama we yayagala omufumbiza omusajja kati ate Ajati ye abiyingirira simanyi maybe yagala kundaga nti Ajati mukazi amuyinako obusungu kuba ne wano Ajati yapostinze ebya kafuta n'alaga atanyiza we yavide nagamba oziba nuzigani tubirabise tubalabise era nga kati we Ajati musajja tibannaye simwaga kola ye kenyini yabinyumiza nagamba ko namwe omusajja atandika nti omu obwerere bwange like akulage nti kiri ize naawe osobola okuzimuwa maybe naye nagaana agaana ne mugamba mpozi ompe gwe kukwatayo buvidiyo yali akumanipulatinga simanyi munnange naye engeri gyayagala ssente nga kojjaawe ayinza kojjaawe tabiriiko alaga musajja musiraamu ebintu by'okukwana ebyo alaga kale tammuka gasimanya ndi busy era nange samuwa nnyo obudde enagandika olubiganje look for someone else ndeeta nzira mpuliriza omanyi njagala nnyo okuwuliriza omwana Nicole ampangudde bannange waliwo buli bu audio bwonteereddemu ng'akukokinga engeri gy'ogenda okukoleramu ankoosi obwo bwe njagala okuwuliriza obwo bwe nnyinireeta akazingalo kajja bbuuli abalungi abatulaba tuli ku HK Media tugezaako okuyita mu nsonga za Pretty Nicole. Nicole ajja mu inbox ya Nisha amugamba nti bapangire Akram olukwe bamuggyeko nudes aziwe ba blogger baziteeke ku mutimbagano. Akram ayawukane ne Hajati Kulsum. Ekyebuuzibwa Dr. Kulsum yakola ki Nicole ekimutuusizza ku ekyo? Kubanga omuntu bw'atuuka kwagala okudestroyingira amaka abanga ayagala okudestroyingira obulamu. So kyetuliko wano olunaku olwaleero yono omwana omuwala gwe yakozesa mukwano gwe tebasinkanangako naye simanyi engeri gye baatuuka kweyo gundi mboozi agezako okutunyonnyolamu ebyaliwo engeri gye yakwatamu Akram oba n'agaana engeri gye ya paka kutuuka kujja wa dokita. Nze nalaba tebijja munnange nalaba tebijja era neŋŋamba sijja tuba kinagakaliwa Ajati zino audio ng'akuyigiriza kati wagikuba gwe kyokola wesikirasikirano era kateeka tuli wansi bongositeeka nga nsikina oyaza omufuba kyokka bambira kiba kikola bannange omwana nga weyogezebwa nayo mpira nga ndi munda
Oh my god. She wanted to show me nti omusajja agaba ssente. Yali akumanipulatinga. Nagamba kamuwa budde nsirike naye nagamba nakkiriza nasooka gaana. Ne ngamba kanzikiriza ebyo biddiru so that nkeera n'endagaja ati Nicole yaani. Kuba abantu baba n'abantu nga tebamanyi muntu ono kuba nagamba we naagaana agenda kikola n'omuwala omulala. Then I accepted. Kuba abawala abalala bo bali desperate. Agenda n'akikola naye nze nagamba kanzikirize. Then after nebinyumiza ajati byonna nga webiri nga nina ne evidence kuba so averi ne nga Nicole yangambye bw'ati nga yakakiŋŋamba nayagala byonna ndabe ebitambula everything. Kati gwokwatagana otya ne Kafta tetukwatagananga ko Nicole yampa bwin namba yembunvume Kafta. Then mukujimpa I kept the number. Kati era gye nakozesa nesaba Kafta enamba ya Ajati. Nicole yakuwa enamba ovume Kafta. Omuvumire eki? Mbumuvume butamwagala yangamba mbuye mulabe we. Era nga nofuka mukwano gwa Kafta ne odenjina nofuka mukwano gwa Kafta kiba kitegeeza busimanya toli mukwano gwange. Nseeramu odiyo. Yino Kafta mulabe wange simanya biki. Mbadde mmanyi nti ebyabalabe byaggwawo kuba kati already Kafta yasaavinga ekibonerezo Nicole yamukuba n'amala n'asaavinga ekibonerezo mu kkomera kati era aba akyamuwalana. Tamwagalirako ddala. Kyava yayita keeki eya birthday. Iyo odi Wabanza bawange yanjigiriza ekintu kimu. Omuntu yenna ayogera n'omuntu like mulabe wo kubanza njagamba she's my enemy. Omuntu yenna ayogera ne mulabe wo abatakwagala like oyabata si mukwano gwo. Kati tuli ba mikwano lwaki obonyumya ne like oshegere. Bosibanga mbaze nangamba sibanga she wants to be my friend bichi they can accept. Together tetukyalize nawe ba mikwano. Like me I can't be friend someone nga mukwano wa simanyi yakyogera mukale. Anti namwazi Kafta ndaga nti agaba mukwano gwange itoke kuba simwinaako mpala nayo yonna. Kafta yakulaga nti oyagala bba mukwano gwo? Dansoga na Kafta mbutuddawo tunyumye emboozi. Era kinali njagala just ampe enamba ya Ajati. Naye ng'enamba ya Kafta wagifuna Pretty Nicole yagikuwadde omuvume. Kuliko sitaani. Nga musenga. Simanyi lugenda tutuusa naye oba tunaamalira ku poliisi. Nga yamusevingako ekigambo sitaani. Yamudamaginga obwongo yamukuba nnyo. That was a mistake she did. Naye yamusibisa. So I expect her atowolokose omutima unless ng'atugamba nti waliyo ekintu ekirala. Musajja alabika amuma naye Kafta era kati alinako wayi kuba kati yafunye ekitiibwa ky'omuyita mukyala gungi. Buli muwala yandikyagadde adde keeki oba ya 5 naye alina ekitiibwa kye ng'omuntu kuba muwala muto. Musajja yageze n'amuwa ekitiibwa. It's enough. You people, si buli muntu gwe mulabeyo ku social media nti mwononefu. Muyinza okuba nga muli myaka gye gimu ng'oli mwononefu. But it doesn't mean nti nange ndi mwononefu nga ggwe. Kituufu. Oshegera oyinza okulaba ono omuwala ng'abadde mukwano gwa Pretty Nicole naye nga byayogera bituufu nga si mwononefu. Nze nalaba nga tebijja that singa nali mwononefu sandinoonyeza Ajati kwogera naye. Nandibiwagidde naye nalaba nga tebijja. Ko omuntu akuweereddewo omungi saagala kwonoona maka ga muntu. Kati bakuweereza ennamba ya sitaani bakugamba batya? Omuvumirewo omuvumira ki? Mbu omuvumire ki? Mbu just mumuvumire. Ovuma abantu? Nze nabigaana era Kafta simuvumangako n'omubuuza I've never. So yali awo ng'alinze gwe okole video ng'ovuma? But I refused. Ate ennamba yo yali agikuwadde omuvumire mu inbox? Mu inbox mbu muwezi audio nga vuma Kafta ndabe byanzira mu butwevumire ku WhatsApp. Ozimuweereza aziteke ku TikTok? Neŋŋaana nze nemugamba nze. Kwanza sikumanyi mpalanira ako. Kati Nicole sirina we muyita.
she's my friend naye ate so akeera ku machani neegatta mu bintu bye bya kisiru kuba okeera ku machani bagamba eno omwala yakola kyo ne Nicole n'ofunye musajja nga asobola okuwasa agamba oyo nedda. At one point you want to get married too, yeah? Tale omukyala tayagala bufumbo. Tale omuntu atayagala bufumbo. N'abavuma omukolo gwa kafuta newo bandiyagadde babe okusinga omusajja akututte ku bwereere kawondo kakubye eddinisa. Akyadde asinga. Yeah. That's very brilliant of you. Ekisinga muna. Kati bakwadde namba ya Akram omuweereza bu message. Inginiya yaddamu biki? Wamuwa screenshot eyaki? Nawandiko screenshot singa mwanzo omusajja tammuka. Tanziraako. Tammuka. N'akwongera n'akubuulira engeri y'okikolamu. Tewakikola. Nagaana ayisha n'omubuuza bambi omusajja oyo kyabikola nze. Era ne typing ayusta mali ngamba mpulira nswala. Kati ne mumaliriza mutya? Nze nani? Ne namba gye baakuwa. Musajja era n'owola bannasemba kwogera naye obaddi. Ngalaga tammuka nagatandika kuba byakabaawo wiiki ewedde. Last week? Iye ngayagala nuzi zifuna munaku bbiri. Kati ezo nuzi gwe yali akusuubiza ki okuzifuna? Yangamba mbuba Akram bw'asobola okusindika miliyoni. Yangamba nze mu recording omala mu recording ya ku video call mbompeereze. Kasita ofuna nuzi nangamba nze simanyi bwamujja miliyoni nga 10 nja kuwangayo ssente biki. Nga wangamba nza accepted serious set. Nagamba kanzikirize kwanza omusajja sogeranga nako mbumuseducing ebyo biri awo muddako. Era niko yinga typing nga byangamba bye mugamba. Naye muzina omwe nudi namunga so akora recording nudi za entezi wa musajja. Namugamba never omuntu atangamba ngayo kino. Namugamba nedda. Nangamba naawe era nga owulidde wone endala simanye ebizzi simanya biki. Biriwe ebizzi teeka ku njagala kuwulira. Simanye ebizzi simanya mwereze ebizzi. Mwereze ebizzi? Mbwebizzi. Kakebere wano. Musimanye ebizzi. Alaga abazadde tuzaala naye twazaalamu ono banaye Mukama tusaasire. Fe abakyazaala otherwise omwana omutimbagano agwefuze. Enviri we zinvira ku mutwe simanyi exactly kiki Dr. kyeyakola Pretty Nicole ekimutuusiza ku ekyo. Oba obujja bulina ku kojjaawo oba bulina ku anti we simanyi. Namulaga bigaanyi. Kati gwe siwuliddeko audio zo ng'omugamba nti bigaanye. Gwe tewaddangamu. Namugamba bigaanye nga owulira wano ngalaga aweddemu amaanyi nangamba eddiru bwetyo bweyise. Kampulira eriwa? Kekano. Nkyo kijja bwebizibu. Awo kyati kyonna kyekikolera. Nkyo kijja bwebizibu. Awo kyati kyonna kyekikolera. Ddiru bwetyo weyayiika. Naye nga twali tujja gaggawala just kati. Owavu buswatu yasibyeko. Essuubi lye lyonna lyali mu kojjaawe muweereza miliyoni 10. Oganye okola otya? Oganye okusindikira omugagga. Oba kusindikira omugagga. Oganye okukkiriza obugagga. Okufiirira obugagga nti namwanza obwerere eŋŋaanyi. Engaze ng'anyo osindikira. Njagala mpulirayo ku ddoboozi lye ng'ogamba Pretty Nicole nti ebintu ebyo bikulu. Uno kankinoonya wano. Yali wanikulu. Bannange fe ababeera ku social media tulaba ebinene naye ate kino kisusse bannange. Nicole kino kisusse kinsusseeko nange. Olinga ng'omuntu omukulu olinga ng'oba alina obuzibu ku mukazi oba like there's something going on kye tutannaba kutegeera. Mwebale kutulaba, mwebale kusubscribinga. Abannaffe abanakyo T-Hub mwebale nnyo okubeera nga bakutuusaako
amajaani gaabwe gasala weight oteeka amazzi gano gakoberemu amikobere mukyala anoonyeko okulamba y'essimu gy'olabawoma nga bajja kuba bakunoonyako obulambalamba. Abaana abawala bagambanga nnyo tewaliwo bintu bijja nga byamangu ate ssente y'ekibi tosobola gifunamu mukisa kyovula nti abanneekolera janyu ng'abasinga obungi ssente zibayita mu ngalo azikola nga bwazifunye n'azitwala n'azitya kalamu n'azinywa ne ziggwawo. Kati gwe imagine wobreakingira obufumbo bwa kojjaawo down wansi ku ttaka. Oh my god, kati singa tewavuddeyo kujja kubuulira Hajati okimanyi nti n'okola ebyo ebintu Haji ne kamutanda n'akusindikira yagisaani bulo bode yagisa atya simanya handi job n'akusindikira ebyo ebintu imagine n'eddoboozi lyamu omanyi bwe tuyinza okufa. Katukugumiikirizeeko nga bw'otunoonyeza eddoboozi naye nga liri wala bingi kale bingi. ate nogeseseza mbudiru yeeyise namugamba nizaisanye wamugamba otya? Namukwata ke kaliwa namugamba twogere ku birala kaliwa yaliwa it's here yanamalusogere ku birala nkoyo maybe tomorrow aisanye nagezaako omusaba ssente wezigaananga mwasonyiwa mumanya ddiru yeyise weweetu wettu ete zituyise mu ngalo wesu seko ekyogerako kitundu neyanamalusogere ku birala nkoyo maybe tomorrow aisanye nagezaako omusaba ssente wezigaananga mwasonyiwa mumanya ddiru yeyise weweetu wettu ete zituyise mu ngalo wesu. Kaya kachinchana namgeza kuna kanata ngamba ngako fulani kani beef nange yali awulira nga ssente zibayita mu ngalo zigenda. Oh my god bannange Nicole why kati ddiru we yayiika gwe kabugeza gy'atya n'ogamba nti kookubira Hajati si ddiru kuyiika not that kuba mukwano gwange namugambirawo oyo yennyini namugamba naye bannange naye Nicole okimanyi muzibu naŋŋamba mbu simanya mpa ennamba simanya yakojjawe simanya mbu musejusi simanya tumuggyemu ssente kati Nicole nasooka mugamba nti sigenda kikola naŋŋamba naye naawe gwe gwe neesiga I trust you bwatyo nga baŋŋamba gwe gwe naŋŋamba gwe muleke mukkirize osanga tunanoonya dokita konze kamukkirize wano tujja funa dokita ajja kubimugamba era kwe kufuna ennamba ya kafuta nga mmanyi gwe nja ofunako ennamba ya dokita kasita already yali agipana nagikira neŋŋamba nenkebeera kuba nanoonya nenzuka yamutaako sitaani nenkebeera ennamba mukyakyayi naye nengifuna neŋŋamba bulungi kafuta ajagala nnamba ya Hajati kale no kafuta oyo mwala ayogera bulungi mukakamu tekirina mpisa mbi bambi nga ŋŋamba kale tewali buzibu kuba nasooka mukulika emikolo biki naŋŋamba kale tewali buzibu kanjifune wano Queen Germany alabika yagirina kanji kumufunireko wano najimpa nenjogera ne Hajati bulungi nesobola okumufuna Hajati gwe baŋŋamba nti alina empisa embi nga ayogera bulungi era newunya nnyo neŋŋamukwano gwe Hajati nga mukakkamu nze ekyasinga okala okunnambisa ŋŋambe Hajati kuba nalabanga kyakola tekijja ate agenda tabula obufumbo bw'abali ate omuntu yali amubeereddewo okitegeera kuba nagamba wesitakiriza agenda funa omulala kuba yali alaga ali so desperate ayagala ssente kati neŋŋamba ajja funa omulala gwanakosa kuba mikwano gye gyalina era misegesege bwegityo gwe togirabangako kuba tobamiitinganga kumanyi kyo babasege sibamiitingangako naye kale abayinza obbakuweereza ono omwana ataddeyo sitatasi bwati nga bali mu butimbatimba bane ono omwana musegu nyina ne odiyo wano kandikebera
nga nyumiza mikwano gye gy'alina sima ababeera bwere sima abafuna ssente babeera bwererewa babeera bwererewa ku status abasajja ne babalaba ne babaweereza message babeera bwerere ku status ye beepostinga nga bali bwereere ku status ye nga bali mu butimbatimba bwe batyo bu French pants bagayi ne babalaba ne babahukinga up bwekityo kyennyini bannange mmwe baanamu obwaneeko mu butadde ku levu ndala oh my god nga bwe zityo ssente nga zibayita mu ngalo nze namugamba biganye ne mwanze sibisobola era nali omusajja nze sogera naye nnyo kiri awo naye nga kyenayagalanga era nemukola we namuga nayagalanga afune audio zandikola nga muga musajja aganye nemugaa kati ali wano ate aŋŋamba nti asaba nudzi naye nga omusajja taikunsaba kulimu omusajja ali mukunsaba nudzi nga njagala ndiko ne mwansindikira vidiyo ngimuwe nze sigenda kukwata nudzi nemugamba ko yena naawe sindika omuseducing ebiki biki nagambye edde oyo olina mutandika na nudzi emboozi gye mulina otandika nemugamba nga bwe mugamba naye nze kyenayagalanga odi ezo nyongera okuzifuna ezikakasa nga njagala nnyo nyongera ozifuna kuba nange bwe nasooka okufuna amawulire ago ng'ogamba olidde nasooka neŋŋamba njagala mpulireko ku audios ezo kyova ki ne ajati yagamba audio ng'oyina 2 njagala audios kana nemulaga nti plan kyagiriko kitegeera bwentyo nga njagala mufunamu audios kati wamasinkana ne Hajati n'obyemugamba Hajati yagamba ki nange yaseka era yayogeza mirembe papa nange niko panange omwana yasuseeko kale Hajati bwatyo bwayogera ebintu bye wampola mpola muno olina kyoyigamu nga ggwe Nisha either eze muntu yakuzwa abazadde bange nga bambuulirira era saaganya okusatula maka g'abandi nalaba nga bigenda kusatula maka omusajja aswaziddwa okwajjuka yagamba nudzi wezwaziganye ta message nga omusajja muli mukwogera ku byakwekwana nga kuliko n'ennamba ye bwatyo nga waŋŋamba era ne screenshot yazinsaba wano ali very determined omwana oyo ayagala nnyo ssente ayagala nnyo ssente muntu simu yali ayagala mugamba ngenda ziwa babuloga mpa ssente bwotazimpa ngenda zita yanyumiza nakuba sijja kwogera nsagala swaza abantu naye nga waliwo ne tiktok eyamukwana sijja mentioninganya ngamba yali amukwana one bweyanyumiza ali awo serebu naye si serebu nnyo era yali amwaddeko challenge n'azitulamu kati yaŋŋamba oyo serebu ali wanakwana naye njagala mulabise muswazi message ze mulabise nswazi kwe kumpa screenshots naŋŋamba kanzikuweze n'ennamba ye yiiyo namugamba nze munaye nze sijja bikola gwamanyi ko yabeera ne bbawe bawakebera essimu naŋŋamba wuno ali mukunsaba ali mukungula kati enkulu ono njagala muswazi nage nti yadde asaba Pretty Nicole naye mugamba nze munaye kola bintu byo mugenda kuswala mwena abali mu inbox y'omwana muwala ono omuto bwati bonna bamukwana abasajja naye ate kati ye takyayagala baguza mbu beddiza ssente amala obbagenda obbalaba mbu ssente ne baziddiza kati yayagala baswaza trending kati bwa trending abeera afunamu kyobaawo emirimu giba gijja gigs ziba zivaayo bujjampu biswaza kale neze namugamba n'ofuna omulimu n'okola okolera ddala kuba ku tiktok account yakula era namugamba kale ebya makeup nandaga nti atandise ate olwagira mu boyfriend we yamuganye simanya biki mulowooza nabalimbye ono sibadde naye simumanyi nange bwe nasanga omukyala amutraininga makeup yaŋŋamba mbu bbawe yamukimye n'amutwala kati boyfriend wa Nicole toyagala Nicole akole ndowooza olaba bwali desperate yanoonya ssente ayagala akagoye akalungi ayagala enviiri ayagala enjala negayo beera naye negayo aba ayagala omuwala asasule gayo omumanyi gayo sirina kifaananyi kye njakimpa mu one time nju ali awo mu rasita bannange balina true love yoyo yamujja ewaabwe yabeera naye ne bakuula ku live kati bwekya n'omusajja nga akozesa ebintu by'ekisimu bwe bityo
era nambulya nemuga omusajja nekyokola weeswaza osabiza ssente ku live nemuga omusajja kwaga atasobola kuleka osabiza ssente ku live bawe kwekunkubira wesonyiwe girlfriend wange tukola bintu byaffe biki bannange nemugamba kaale naye namuga byokola tebijja kuba nze muntu abulirira nemikwano gyange gimanyi okola ekitugaa kino tekyazze nno kino tekyazze wakoze kino kiswaza wakoze kibi nikola ebintu bye bya buvuyo alina obuvuyo buyitirivu bayirawe n'enkwe alina enkwe otegeeza ki enkwe kuba kati wotuukira ova mukwano ajati aba yali munne nnyo ate n'okwata enamba n'otya tatya namu n'ogiwa mukwano gwe yeetega omusajja gw'omanyi nti na ankowo n'otatya nalina neeku kati kutebeezamu omusajja ze baserebu bakwana abawala naye serebu atazza kwanye ate oyagala kutamu message ezinga kwanamba omuswazi oba olaba kijja baba n'amaka gaabwe lwaki baba bakwanakwana mbesi oba bakwegombya ate oza balina ekyamanyi kye baagala ku baana aba jesta kati ndowooza nammwe baserebu mukirabye ekintu kino nti nammwe ekigaali mukirimu era essaawa yonna message zammwe zijja ku mutimbagano what Nicola guno omwaka gwakulabisa Nicolo nkola ebintu bye kati era temusinkananga buli kimu kiggwera ku mutimba ku gundi kusimu byonna tetusinkanangako ze ne pichi she wanted to meet me naye bitwalinga twagala okwemitinga kanonyera wano odyangamba naye gwe buli kadde weefuula bize ebikinzenga kale ngaŋŋaana simanyi ngamba n'ebinsumbuyeemuko mwe bityo nga sisobola kumulaba n'okiteera awo kati gw'osoma eyo ngambye okola wamaliriza osoma but I didn't go far. You didn't go far. Inshallah ojja kweyongerayo obulamu buteredde. The good thing is that you're well behaved. Kansabe Allah akutwalira awo tukagira kajja kutubuzaako volume. Kansabe Allah akutwalira awo kino kyewakoze n'ovaayo n'ojja n'obuulira omukazi ebigenda mu maaso. Nsaba Allah akuwemu obulungi. Kuba kale si birungi omuntu n'okole ebintu byenkwe si birungi nze sibiwagira n'ebyokuswaza abantu bakola amanya gaabwe pakati oveeyo ate simanya mu message simanya biki kitegeera neŋŋamba nze owaayi kamninde message tugende ewala zonna azinnyonnyole then nzije mbigambe ajati ate era munayo okikoze nanze cyane mugamba kuba nali nasooka nembigane neŋŋamba leero Nicole kansirike ndaba amagezi n'abinyumiza naye bannaye omwana si muto kuba alina obwonko wali kukuwa coaching awo wenkomye okutegeera simanyi ate musindikire kati nseveeri out of the blue nti omusajja nga ngira simanyi sikina ate abikubawo omulundi gumu yaswala mukami kale Pretty Nicole byonna byokoze tubitegedde vidiyo negenda kutuukako naye mukwano gwo Nisha gwetudde naye gwobadde ng'okyatinga naye akutrikinze paka ku mujaasa asembayo ne pulaani yo yonna nga bwe wagipanga najja n'agibulira Hajati so kati tetumanyi kikyozzaako naye buno bwe bubaka bwange bwe nnina okuva eri Hajati gy'oli nti byonna byokola abiraba ayinza okubeera aseka naye tekitegeeza nti no deep inside hamusanyufu ojja kuvaayo onnyonnyole ensi ddala Hajati kiki yakola okutuuka kukola ekintu ekifaanana bwe kiti oba mu bulungi oba mu bubi so bw'obeera mugezi nze mbadde nkusaba weesonyiwe omuntu weesonyiwa muntu ne waba alina ekintu kyeyakukola akusinga ku byagwa okutte omukyala akusinga obukulu mukyala wa kitiibwa yali akuyambyeko wali osuzeeko ewuwe ate yafumbirwa kojjaawo so okyali mwana muto nnyo 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 okubeera nga okola ebintu ebifaanana bwe biti I'm super disappointed extremely naye kale katukusabire kuba ffe tetulina kyakukolera
tujja kubeera tugezaako okufollowinga ensonga eno oluvannyuma tugenda noonyaako ku Nicole wonna wanaabeera mu Uganda tujja mufuna ajje atunnyonnyola ebintu bino eno tubitegeere tweyanza nnyo bakwano Nisha nekyaŋŋambisiza ŋŋambe Ajati nga kasita bitandika nakkiriza neŋŋamba kanzikirize kuba yaŋŋamba naye naawe kola neesiga gwate senaano omuwala mulala biki neŋŋamba ono alina emikwano mingi ayinza okukozesa abalala neŋŋamba nzikatingize ngeje sina intentions zonna kanzikirize naye nagamba ono Nicole okunkwezi olaba avudde mu Ajati era munnange oli mutuufu era nagamba naye nowaviiridde waviira mu bano abasajja bakweza simanya gundi akwani sereevu bwati simanya tiktoka bwati neŋŋamba zowaayo yasooka kumakya bayirawe nagamba Nisha yali ansaba anko wange nakuwayiriza kitegeera nagamba owaayi atandise ebintu bye kati nasooka Ajati mbimu byonna nga we byali kuba akeera kumakya nakubamu nagamba ati Nisha yansaba anko wange oyo gwe mulaba nakwononera erinnya nakuswaza eze munaye kale mu museeno buli muntu obaagako gwoswalira swalira bazadde bange saagala kubaswaza era eyo ebintu byezitasobola kukola nze nyomuntu Bambi, thank you very much for coming and for being so kind. Allah n'akusobozesa n'ovaayo n'otubuulira ebintu ebyo tetwali bitegedde ge mazima. Imagine singa wavuddeyo omuntu omulala n'akola ekintu ekyo. Omanye ekyalibadde ku mutimbagano abantu baali kubye guddigudde era bandiyogedde zikabo baagala byonoonesi. Bambi Nicole kano tewabaze mukwano wabaze kafu naye olulala obeeranga a little bit careful ng'okola ebintu ng'ebyo. Era si birungi. Kuba kati Nisha abadde asobola okukugamba ngu let us meet katukumiitinge ne tujja nakusinkana ne mukola appointment naffe ne tujjirako ne poliisi. Era wabula kituufu naye si birungi. Yakitegeddeko nti nogenda byogerako oba olina gwe wabibuuliddeko. Ebintu kale ndaba biri sobola kunyumya ate ebintu by'Ajati n'ebinyumiza abalala. Ajati yekka gwe wabigambye. Yekka gwe nagambye kozi n'oyo mukwano gwange aterekedde abadde ngawo ng'abimanyi. Ne sobola genda nga mbinyumyanyumya kuba ebintu bya famire byabwe byamunda. Naye era finally tumaze ne tubireeta kubanga tetwagala Nicole ate ffe atusookeyo ku mutimbagano awaayirize. Kale abalungi abatulaba tweyanza nnyo tweyanzigirize HK Media Kigozi. Assalamu alaikum.